Masaka otufuna ku 1.5, Mbale n'otufuna ku 3.7, Kampala n'otufuna ku 9.4, songa ate bitundu eby'Ejjinja ne Bendo lyonna erya Busoga n'otufuna ku 10.6 saako n'emitala wa Mayanja ku www.imc.ug. Tusiimira ddala okuba nti mubaayo nga mutulaba ate nga mugoberera n'okuyiga nga muyiga. Twebaza Katonda bwadde obulamu abakuumye. Akaseera ke tugendamu bannaffe Abaisiraamu essaawa yonna bagenda kuba balangirira nti batandika ekisiibo kyabwe. Munno Allah mwalagira amaanyi naddala ag'okukwata sheitwani n'asooka agisiba n'agirijja ereme kubatawaanya nga bwe basiiba. Songa ate waliyo ne bannaffe Abakatuliki ndowooza mu wiiki era esooka mwezi gwe tugenda oyingiramu nabo bajja kubanga ekisibo kyabwe bakitandika. Tukkiriza nti beetegese bulungi, byonna ebirala bigenda mu maaso tujja kubanga tubikutuusaako. Sooka onzikirize abakulu benina mu studio buli omu akwaniriza akubuuzeeko alina eddakiika eryemu yokka ate olwo ndyoke nkubuli ekiddako. Sheikh Abdul Zisa Busolo, sooka obuuze ku batulaba n'abatuwuliriza twanirize. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Abandaba n'abampuliriza mwenna mbaagaliza shahru Ramadana ey'omukisa ey'emirembe ey'okuwonyezebwa endwadde eza buli ngeri ey'okuddingana mu mikwano egibadde gibuze ate era nga twesigamidde ku nannyini mwezi guno ogwa Ramadana ogenda okujja gubeere wakati waffe naye kubanga ffe Abasiraamu bwe tulaba hilaal emboneekerera ebigambo bingi nnyo era Abasiraamu nno mukiyige mwenna abali eyo musabenga mu nnimi zammwe Katonda mumusabenga mu nnimi zammwe zonna buli z'owulira nti olulimi naye okuggyako esswala yokka ekyo nkibaddiramu esswala yokka gy'atawulira mu nnimi ndala osala olulimi Oluwarabu naye kakati gwe ne Katonda wo guno omwezi ogutuuse oli wamu ne Katonda wo n'omwezi guno gwa Ramadana. Era bw'obanga olabye omwezi bwemukayita akeezi ffe tukiyita emboneekerera. Gamba bugambi nti ya Ramadana wagwe Ramadane Katonda wo nange ye Katonda wange. Kale osabe byonna byeyagala ate mwezi gwa jawaabu gwakwanukulwa ojja kwanukulwa buli kimu ky'onooba osabye birahmani yahdikumullah wa yuslihu balakum. Kale oyo ye Sheikh Abdul Zisa Busolo. Ssemalulu abadde yatubulako yali yagwa ku kabenje abaasaba mwebale kusaba lwe yava wano ndooza yayogera bubi ku Allah alina ebigambo bye yaleka nga amwogeredde Allah n'alyoka amugamba owaayi Allah n'amubwatula kale n'amuvumbagira Allah yeewuunyisa nti yamulemererwa omuli awo kati wuuyo akomyewo. Ssemalulu tusanyusa okulaba twebaza Katonda akuwonyezza babuzeeko ekyokumulemerera ngati wuuyo mulaba nnyo baasebo ne banyaba abatulaba nammwe abatuuliriza era nebaza Katonda okubeera nti nno Allah sirowooza nti yambwatula naye bwabeera ng'aga nti nno yambwatula abeera nga anjigganya buyigganya era tajja kunsobola pozi wempuliridde akantu kensaba kesitegedde bulungi Seeko Zisa Busolo kanaato yongera okututangaaza enjawulo ya swala n'okusaba ebyo jja kutuyamba omutwe mulamba enjawulo ya swala baswala n'okusaba enjawulo tubandize Ssemalulu wasa David tusanyusa okulaba Sheikh era abagambye ebibiri byonna okuba kusaba mugende musabe mu nnimi zonna naye swala bw'oba totegeera lulimi lwa Allah ajja kuba takuwulira. Mulumba naye ateredde naye kaababuuzeeko atabaanirize.
kale neyanziza sebo moderator neyanzege nkulamusizaako nnyo ssebo ne nnyabo gwatulaba ku Dream TV, BTV awamu ne Impact Radio. Nkulamusizaako akawungeezi k'olunaku lwa leero mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Ate nekwagaliza puroguramu yaffe eno eŋŋanzi nze nga bwe ndaba okubanga ekutambulira bulungi yonna gy'oli. Mmanyi nti bangi abatulaba era mbaagaliza Katonda abatuweera obulamu bulungi mu byonna. Nze Mulumba Isa nkwagaliza puroguramu ennungi. Okay. Side eno owejja okolera naye yateredde dda musajja mukatuliki kamusabe naye akubuuzeeko mu ddakiika ye emu tweyongereyo mu maaso. Neyanziza nnyo ssebo olw'omukisa guno ogumpeereddwa. Nyaliriza abantu b'ekitundu kyaffe kyonna namwenna abatulaba ku Dream TV. Omwezi guno gubaddemu ebintu bakatuliki byetugoberera naddala ate wano mu Uganda. Njagala okuyozaayoza babituuseeko nga olunaku lwa Valentine omutuukirivu 14 February lwa Kereziya si lwa Sematimba ate lwa mwezi Valentine oyo omusajja ate ng'ennaku z'omwezi 17 February abaminsani abakatoliki lwe bagoba ekigungu Entebbe kati gy'emyaka 146 bukyanga enzikiriza y'abakatoliki etuuka mu Uganda n'esimba makanda. Awo nno kati omwezi guno gubaddemu okwebaza Katonda olw'emyaka 146 njozaayoza nnyo ate ne Bishop waffe Owerugazi okubanga awezeza emyaka 620 mu busaaseredoti 4 mu bwa Bishop. Naawe tukuzaayoza ssebo n'abalamu ne Mukama bawadde omukisa mbayozaayoza okutuuka ku nsonga eyo. Katubaagaliza okutulaba n'okuwuliriza obulungi. Okay. Haji Lubowa. Abatuwuliriza n'abatulaba, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Sebo njagala okutegeeza ku mulundi guli natumira ku mukwano gwange yava mu Amerika naye omuntu ankubidde essimu n'amunzibirako ssente zange. Naganze Jackson ndi wano naye I'm stuck. Kale sebo ndabula bonna abali eyo abantu bayitiridde okubbira ku ssimu. Abantu essimu olugikubbako bwe pa kyandibadde kyamagezi ndowooza ye ne bw'olipoting kuba bw'olipotinga amannya go agabaddemu gonna bagenda bagakuba. Era nze ndowoozezza nti omukulu essimu balabika baagimubbyeko naye ate agambye tebannamubbako ssimu. Ekitegeeza oli yawulirira wano nomutumira. Kale nno ssebo obubbi abantu tubalabula mubeere beegendereza. Tusaba ne gavumenti etuyambe ku bantu ababbira ku masimu. Era tubeegayiridde nammwe abantu abali eyo buli gwe babba kwata essimu yo endala okuba 10 ku Airtel oba ku MTN obagambe enamba eno enzibye bagiblokinge bakati kye bakola nange bwenkozi. Kibi nnyo kubanga ndowooza kasitaani kano kali mu kukola ssaawa esembayo kwakamanya essaawa yonna Allah agenda kakwatako kati kali active nnyo kati. Kalina ababaka newe banakasiba basigala bakola. So mu kisibo basigala bakola. Basigala bakola baganti mu kisibo tebabba. Irimu gy'osudde nga yanjawulo. Batebenda. Batebenda. Chairman babuuzeeko. Abatulaba nammwe abatuwuliriza ku Impact FM twebaza Katonda nti atuddewo naffe atutaddewo era otulaba. Katonda atuyisizza mu wiiki netutuuka nga tukyali balamu olw'ekisa kye ekingi ekibeerera. Twagala okulamusa bonna abatuwuliriza abatulaba abatwagala bangi nnyo wadde eriyo bw'oba oyogera omu n'anyiiga naye ate puroguramu tagivaako
anyiga naye ate bwagira nakola ki naddako naye twebaza nnyo abo abatupadde okubiitinga buli kadde ku Sunday yayita bwe nayogerezeganya ne Amaani nanga nagwa kabenje kakati ngamba nja kgendayokko ndabe bwe nayogerako kubamu wano ebirowoozo tebyali byamaanyi nnyo kulowooza ti Amaani ddala yagudde kabenje olw'enjogeraye naye Amaani yagwa kabenje si byakusaaga ebituufu batuukayo ewaabwe bayitawo ssanga ziroobwe ku mutala gwabwe era Amaani ali mu nnyumba entumbwe yonna yajja ereenya egira mazzi gavaamu bamukolako bamukuba amaiso naye okulabirira kwa Amaani kulinamu obuzibu kubanga mulwadde ddala naye alinawo ka kiriniki bajjanjaba nga bwomanyi omuliro kubanga si kugwa nti kumenyeka pikipiki naye exhaust yamwokya yamugwira nemwokya entumbwe n'empale yonna mweyali era tasobola kwambala mpale abaana nalibadde ngireetako ku TV naye byantiisa eri abamu abasobola okubiraba kale nno obuyambi bwo bwetaagisa ddala eri omwami Sheikh Amaani Kyeyune egeya nsajja yagera bubi yagera bubi njagera bulungi khairihi wa sharrihi min Allah ta'ala aba yagera bulungi kirungi katumala okugamba mukulu kyeyani moderator if possible oba ki naye waka bijja kuba bututuukako mu ngeri yonna kale neyanzeege bwe tutyo tuteredde olwedde Amaani we yaviiriddewo ate Semalulu naye naakomawo atugambye wuuno naye agenda atereera tusanyusa okuddamu okumulaba kyemmanyi ebintu obadde obigoberera ng'oli eyo waka kale tusanyusa nawe okuddamu okulaba tukkiriza ti ne Sheikh Amaani naye ajja kubanga asuuka Allah ajja mmusuusa ate n'okusiiba alina okusiiba ekyo tekivugana n'okugulu ne bakwandibadde nga kwakutukako emyandisiibo alina okusiiba wadde mulwadde nedda naye tasobola kusaala nabbwa asaala tewali omuntu ayina ebbwa tasaala omusaayi ate omusaayi gugye muswala kati lwaki omuganda kaya oli musiraamu nedda siri musiraamu omukazi ekimuganya musaayi nolagenda kubayo omusaayi Amaani alina okusiba omukazi lwaki teyesiba nasaala omukyala tetumukkiriza sokolindeko obusiraamu bwono bwanjawulo nnyo wamma kati nga Amaani ayiwa nayo omusaayi zisa busolo akkirizibwa okusiiba waliwo jiraha waliwo ekiwundu oba ebbwa bayita jira ebbwa oba ekiwundu naye omukazi talina bbwa talina kiwundu ate omusaayi owulidde omusaayi ebbwa terivaamu musaayi ebbwa lya kiwundu era lya kisago kiri ekimuliko naye omukyala yeswihatil hayati kyo kiva kya bulamu bwe obumuvwamu nga gwe obwalwelwise noweerumika ennyindo noweerumika ennyindo oba olwadde mwezi saagala twogere kusiiba tujja kusanga oko naye n'olwekyo kakati omusaayi emisaayi nagyo girina engeri yagyazo oli sebo emisaayi girimu engeri yagyo omusaayi omuntu akkirizibwa ogenda mu swala n'omusaayi oba gwa kikaaki oba gwa kikaaki omuntu basiramu mutwe omuntu akkirizibwa kakati omusaayi bwe gubanga gutonya olidde tasaala nago nga gutonya kyali amaani owulidde kale nokyo bwe guba omusajja mumukaka Allah nemuwulira kakati bamala okusabika obulungi bwabanga akyasobola nga
obwongo butegeera nti kati nkola kino nabwekiti mulimu ebirwadde ebikuleeta ne bikujja ne ku bwongo okukola ki okuziŋŋama mulungu wadde ogamba mulungu wadde ogamba ki producer nga bwategekera ka video kenjagala tulabe nedowoozi sebo moderator abakulu bano balina ekintu kye beerabidde mu byaswala kakati waliwo bye bayita mu butilaatuli wallahi ebyonoona wuzu n'esswala biri mukaaga mu byo mwe muli waddamu kivunule amasira ebisesemye omusaayi kakati bw'oba ogenda okusaala osooka kufuna wuzu naye ebyonoona wuzu n'esswala n'etatuuka musaayi kimu ku byo kakati amaani ava omusaayi kati ate omusaayi bikaaki sewoze ebyo nabisoma waliwo ekyobutonde waliwo n'ekizakisidenti mwebyo ebyonoona katutegeere mwebyo ebyonoona alla oba hadisi bonna gye mubijja byasengeka nti omusaayi gwa kika kino gwo bwe guba gwo bw'ojja nagwo mu swala tegusobola kugyonoona amasira nze neesoose okugamba ne wotatawaana Allah teyasengeka bika bya musaayi anti ngambye nabisoma eri bino si bya kyaki bino si bya kyaki omusaayi ogwo Allah yagusengeka ate wewe yagusengeka bw'abadde atandika agambye nti ebyonoona ewuzu owulidde ebyonoona ewuzu agambye ebisesemye amasira omusaayi n'omusaayi najisi naye omusaayi bwe guba nga gutonye nga obadde nowe lumika pafa wuzu eba efudde bikole eki yamuka esala muveeko kyamaani kyali nawani wegutonye okoleje uje munazeewo mutahariseewo ono sheekh kakati kakati omukyala ngambadde ndi mu kusaala kanula nenzibajja nenjeekoonako netiriiko omusaayi ne gutonya ojagenda okuba akagalo kano eno gundi kanula kati kitegeeza ono bw'abanga amaanyi akyayina ekintu nga kitegeeza takkirizibwa kati wabanga ebbwalireenya naye teritonya kati walirabyeko hajirubowa omuntu alina ebbwanga lineenya nga teritonya kkirizibwa mu swala tuliteekako ku screen abantu basalewo eryamaani nditonya eryamaani lireenya naye teritonya omuntu alina ebbwa erineenya nga teritonya kkirizibwa mu swala asalisabika nkugambye ng'ogyeko ekyo kati amaani mubeera mwali tayinza kukutama kire kubanga engeri y'okutaganya ebinywa bino amaani asaala atudde akkirizibwa okusaala nga atudde akkirizibwa n'okusaalira ku buliri ne bwe yeebaka ne mukatebeke kano tuwe vidiyo eyo tuwulire n'eddoboozi lino ogera tuyamba olituwe n'abali ku mpewo nabo basobole okuba nga baliwulira obubaka buveeyo bulungi katandikire wano mpola temufaayo ebyokunabbaha tujja bisanga katusooke tujjewo ate embeera eno eyagudde ku Allah Allah tali mu ggulu era omusiraamu tokkirizibwa kulayira nti ndayira Katonda ali mu ggulu omusiraamu talayira nti ndayira Katonda ali mu ggulu fe Allah waffe tali mu ggulu ali waggulu mubyawudde omusiraamu abya mubyawudde wangi Allah tali mu ggulu era omusiraamu tokkirizibwa kulayira nti ndayira Katonda ali mu ggulu omusiraamu talayira nti ndayira Katonda ali mu ggulu fe Allah waffe tali mu ggulu ali waggulu mubyawudde omusiraamu abya mubyawudde wangi Allah tali mu ggulu kati mbadde mpuliriza musajja mukulu ono seeka w'obusiraamu be bamu kubavaako irimu ey'obusiraamu atutegeezezza n'agamba nti Allah gwe
oyo yomu kuba mashekhe ulama wabamanyi agambye Allah tali muggulu naye ali waggulu. Njawulo kyeriwo wakati wa Allah okubeera muggulu ne waggulu. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahi arrahmani rahim. Asfal wansi tahta masekati ala waggulu ate fauka ala wa fauka ebintu ebyo tubiddemu wansi masekati waggulu ate fauka ate waggulu. Katonda ali fauka ala kursiyihi ngali kuna mulonde bwakabaka obw'omuggulu waggulu naye amagulu gonna gonna gali wano wansi naye kakati ye ali fauka ala kulli shay. Era Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bwatuuka mu ggulu ery'omusanvu ewulidde n'atoola assalamu alaykum attahiyatu lillahi naye kakati eddoboozi erya subhanahu wa ta'ala omugamba assalamu alayka ayuha nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Mutume Muhammad byakomawo tiyagamba tinamusanze mu ggulu bw'ekiti wabula yagamba nempulya eddoboozi lya subhanahu wa ta'ala nga limuddamu assalamu alayka ayuha nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Kakati ye isa kala kade abillahi minash shaitani rajim tusomeko bingi nnyo mbadde njogera ne Sheikh Lubowa wano agenza okulanga aya ezikakasa obwakabaka bwa Katonda buli fauka ate waggulu soko lindeko naam tali muggulu musanvu kwata mpola naam ekintu kyangu nnyo kati soko twawulire waggulu ne muggulu kakati twawulire muggulu ne waggulu kakati enjawulo yeriwa bagamba muggulu fi muggulu ala waggulu fauka ala waggulu kakati alusi ya subhanahu wa ta'ala eri waggulu amagulu gonna omusanvu getu Katonda ge yatonda halaka sab'a samawati wala arina sab'a yakola eggulu musanvu n'ensi musanvu. Nze mulabye ng'ali muggulu nno kakati kati okatibo baba oli amulabye ng'ali muggulu kakati ye ali fauka ali waggulu waki w'amagulu ate alusiye ye eri ala. So okusinziira ku sheeke zisabuso byonna byonnyonnyola ogenda binnyonnyola naye gwe otulaga nti Allah ali waggulu okkiririza mwoli masheeke munno. Asooka abikkule surati Zukhrufu aya yana esura eno yana musatu aya ya kinaana mu nnya ana Zukhrufu ebaana musatu. Sokoleke tubikole mpola bannange kubanga ebya Allah tetwagala kumuwayiriza tetwagala kumusokoola nnyo ng'oyo bwasokoola. Ana mumeka ye Katonda ana musatu aya ya kinaana mu nnya bannange kuba tubuuza Katonda oba Allah ali waggulu oba muggulu. Huwa alladhi fi sama aya yakumeka babanga isanvu mumeka fi sama abiri asali ana musatu esura yana musatu olunyiriri lwa kinaana mu nnya ana musatu wanada huwa alladhi bannange mumusomere kubanga katajja kugira wa huwa alladhi leta tukuyambe tujikulage bannange Zukhruf ya asatu munya asa ana musatu ana musatu aya yakumeka kinaana mu nnya egamba bweti tugisome wa huwa mulumba soma asome mu kino ekitabo ky'abagombe tajjagiraba ajagiraba anti obudde bwaffe ali butwala kati soma mulumba tuwulire wa huwa alladhi fi samai wa ilahu fi al-ardi ilahun wa huwa al-hakimu al-alim. ebijja kuba bikurana ekkurana wa huwa alladhi fi samai ne Katonda yoyo oyo Katonda muggulu era ye Katonda mu nsi naye ye mukakasa ow'amaanyi. kakati sebe ayeyo tafsiri ya oba eno kulaani nfu ye Katonda muggulu ne mu nsi
ye rabbu samawati sab'a wal ardi sab'a anti ye katonda weggulu omusanvu yo ye katonda nyonyola fi muki tojja kusanga mumugulu omusanvu wabulawe musanvu katonda yoyo owomugulu omusanvu tewali mugulu omusanvu kati katogamba tolowooza ati ali mufurad tojjagamba nti ali mufurad ali wanamunira gwa fisama kati katonda wa malaikatihi owulidde summa stawa ala arshihi entebe yeyo obwakatonda eri waggulu fauka samawati sab'a ne masheeke munno ebyo byoyogera biri mu aya ki gwamba gwe ne masheeke munno mukkiriza kasa olabyemu akafi nomanya bisabusolo jangweno nze nkuyita jangweno wamba gwe ne masheeke munno muliriza gwe ne masheeke munno mugamba Allah ali waggulu fauka ali waggulu tali muggulu wadde Korani yeeyogera nti ali muggulu negwe omugjeeyo ali waggulu kati ekintu ekiri waggulu ani ananyamba Semalulo Hajiruwa okkiriza nti Allah ali muggulu okay ali muggulu ne munsi ali wonna ne mutoyi mwali kubanga ani Muhammad jagenda yali wano agamba Baitul Khala jali ekitegeeza banya musaka mundeke mungi bamubereka ayegangeki guli rubowa wegasena bano bonna sikwega munyomola aya kubanga zisabusolo alladhi fi samai wal ardi wa fitoyi toyi teri ku ardi toyi teri ku nsi kitegeeza negundi ziri magoti zonna abaziraba buli kyezikola abakiraba kyekimufuula Allah noziriisa aziriisa nesa busolo kino oyinza okuba olina Allah weyagala okumulimitingira bwemba ngenze mu Baitul Khala nembanga gwayo sisaba Allah banne katuli mbuuza katuli kubya katonda kubera muggulu oba tali muggulu kyekiriko naye okulisa kwa katonda kwalisa ebitonde bye sikiriko olwaleero ekyo tumuleke kweregera ali waggulu gogamba ali waggulu ne ku nsi yenamulondo bwakabaka obwoggulu omusanvu n'ensi omusanvu katonda kwatudde bweyagala okukola al wasamaan fi sitati ayyam summa stawa ala arsihi yafutubala ndi wano nkube kifaananyi Hajiruwa yava okwogera n'agamba nti ne magoti sizi n'envunyu Allah yaziriisa kati nimukuba ekifaananyi nga Allah aziwa ebyokulya zimukaabirira Allah enjala etutta mwami moderator ne aya mu Qur'ani mweri suratul Fatiha egamba alhamdulillahi rabbil alamin amatendo ga Allah omulezi w'envunyu si kitonde w'ebitonde byonna azirera ate osobola okulera n'otaliisa osobola n'otaliisa abatulaba nze mutabani wa Hajji Asumani Sejjange ematagisiwo ne Safuya Nabukenya ayibaswali temani kali kisobola kutenda ku Katonda kitendo kyonna kya bunyomoofu nayabira banange zegabe byesangala mulumba soko yenga ye kitegeeza gwe okay zisabusolo gwe tomutenda okay ne ili mufikihi tetukkiriza kutenda Katonda ku bitono byonna bunyomoofu kiwulidde yagala okubulira latwini ziri mu nsi ye owulidde amagombe gali mu nsi ye embizzi ziri mu nsi ye owulidde naye tetujja kuddaawo kinga bwe yatonda ebitundu byonna
Abirera. N'embizi kati gwe oyagala kuwakanya ne nannyini ku bitonda tugende katonda ali mu ggulu oba bw'ogambye ali waggulu bw'ogambye ali waggulu mu ggulu taliiyo katonda ali ku nnamulonde bwa kabaka bw'eggulu omusanvu n'ensi omusanvu gy'atudde gy'awumulidde bw'amala okutonda eggulu omusanvu n'ensi omusanvu summa stawa ala arusihi kaakati arusi yeri fawqa kulla asamawaati yeri waggulu amagulu gonna kwatudde era gyaliva abagenda okuyigira mu jjana ejjana kwatakaawo arushi yeri wano kwatirakaawo okay so koma weeno so okusinzira ku zisa busolo kuba wano gatukuwanda ebigambo katolako olwaleero gwe kennyini okyeyogeredde nti Allah tali mu ggulu kitegeeza okkirizigana ne masheeka oli saaga tuve ku masheeka byayogedde agambye nti omusiraamu tasobola kulayira oba kugamba nti Allah ali mu ggulu ye agamba Allah ali waggulu katwagala kutegeera ne haji ne yagamba nti Allah ali mu ggulu okay Semaluulu katonda ali mu ggulu oba ali waggulu ebyandiikibwa byogera bulungi nnyo mu Isaaya essula 6 lunya olusooka ga nti bw'ati bw'ayogera Mukama ti eggulu y'entebe yange n'ensi y'entebe y'ebigere byange nnyo nnyumba ki gye mulinzimbira era kifo ki ekiriba ekiwumulo kyange kati okusinziira ku bino Katonda eggulu ntebe ye ensi ntebe ya bigere bye kubanga bw'osoma mu Bebulaniya sura 12 si kizibu nedda atuwulira agamba nti olw'okukkiriza tutegeera nga buli ebintu byonna byakolebwa kigambo kya Katonda era ebirabika kyebyava birema okukolebwa okuva mu birabika Katonda ye yatonda eggulu n'ensi kyayagala kyabikola naye haji ali abadde sheeke masheeka oyo masheeka ntabudde ala okubeera ye nga wanjawulo kubanga ye alaze nti no ala tali mu ggulu era bw'obikula mu Befeso nina okubuusabuusa obanga bafaanagana n'ono mu Befeso sura 2 olunya olusooka paka ku lwokusatu wagamba ti era nammwe yabazuukiza bwe mwali nga mufiiridde mu byonoono byammwe n'ebibi byammwe bye mwatambulirangamu edda ng'emirembe egy'ensi eno bwe giri okugobereranga omukulu ow'obuyinza obw'omu bbanga omwoyo ogukoza kaakano mu baana abatawulira kaakati ala bw'abeera agambye ala bw'abeera nga tali mu ggulu alabika yandibanga mwoyo ogufugira mu bbanga mu baana abatawulira nze nga bwe ndaba guba mwoyo kyogwo mwoyo aga omwoyo anti mwoyo ki gutunyonyi ffe tetugutegeera osomye mwoyo ki baguyita batya omwoyo omukulu w'obuyinza obw'omu bbanga omwoyo ogukoza kaakano mu baana abatawulira mwoyo kugamba gukoza mu baana abatawulira sheeke bw'agamba nti no Katonda tali mu so nti aba takyali Allah mwoyo gugwo okusinzira ku byawandiikwa byammwe mu aba Bayibuli nti Allah kati afuuse mwoyo gufugira mu bbanga bw'abanga tali mu ggulu so kyoyo Allah kyoyo kiri awo kiri mu bbanga kiteeyenga kituufu yesebo zisabusologa bwendaba bwentyo kyetaaga okwegenderezebwa nti Allah kyoyo kiri awo mu bbanga ekiteeyenga obuteeyenzi Sheeke yagambye sinze kubanga agamba
tali mu ggulu naye ali waggulu naye bayibuli yaloopa dda tiwaliwo omwoyo guli mu bbanga awo omukulu w'obuyinza obw'omu bbanga omwoyo nga gukozza mu baana batawulira so nga ate yesu kristo yatuyigiriza n'agamba tugambe nga kitaffe ali mu ggulu erinnya lye kyekyenjawulo. Okay, kale ngenda kudda ne Haji Lubowa mumulemu katono nnyo tukomewo n'essaawa yaffe ey'okubiri ate genda okuggalawo programu yaffe eno byewuunyisa Allah bw'aba tali mu ggulu ali mu bbanga ali mu bbanga katudde komyewo n'essaawa yaffe ey'okubiri egenda okuggalawo programu yaffe eno eyanzenga bwendaba olunaku olwaleero abali ku Impact FM twongera okubaaniriza abatugoberera ku Dream TV ne BTV mwebale nammwe kubanga gye muli mutugoberera tuli kutunuulira Katonda ali mu ggulu oba ali waggulu. W'Abayisiraamu Mashek atugambye okusinziira ku katambi ke tuwulidde nga tugula programu eno atugambye nti omusiraamu takkirizibwa kulayira nti Allah oba Katonda ali mu ggulu wabula ali waggulu. Kakati Haji Lubowa ekyo atandise programu ng'akiwakanya oli Masheke gw'oyagala okuwakanya ssebo ugenda kwereetera ebizibu kati nnyonnyola lwaki owakanya Masheke agamba nti Allah ali waggulu. Kasujja nasoma naye ssebo naye bwe tusoma mu Qur'ani mulimu ennyiriri eziwera nga zaawula Katonda waali. Ekisooka bwe tusoma mu surati al-Bakara aya 186 Allah agamba nti ali kumpi. Si bwe kiri Sheikh? Agamba ali kumpi nnyo. Ne tusoma mu sura endala mu surati az-Zukhruf ya 3 olunyiriri lwa 84 Allah agambye ali mu ggulu ne mu nsi. Batusomako ku lunyiriri olulala aya ya 16 sura ya 16 aya ya 50 olunyiriri lugamba nti Allah ali waggulu. Ne tusomako mu surati ey'ensanvu aya ya 4 Allah agambye Qur'ani egambye Allah ali wala. Betusomako mu sura ya 15 aya ya 20 Allah Qur'ani egamba Allah ali wonna. Kakati mmwe abawuliriza buli omu yesalirewo ali ludda wa kati gwenda gwe Haji Allah ali ludda wa wonna Shamul baba baga nti ali kumpi ali wala ali wanu waggulu eba wonna ate nyirire ezikakasa nti ali wonna nyingi nziwereza ddala. Alhamdulillah rabbil alamin. Shukran. Owulidde. Okay. Kati esebo ndoza abatuwuliriza n'abatulaba buli omu anyweze Allah wamuwadde wamutegeerera kubanga mu mwezi guno gwa Ramadani yatugamba musiibe. Naye bw'amala mu aya 182 n'agamba nti abaddu bange bakumbuuza nti bagambe nti ndi kumpi mbali ku lusegeraawo. Ali ku lusegere. So gwe osobola okulayira nti Allah ali mu ggulu. Osobola Allah ali wano. Gwolayira nti Allah ali wano. Allah ali wano wendi wano. Gwe gwolayira. Kwendayira. Nkugambe kibuna kyekisinga obunywevu. Gamba Allah ali wonna. Ndayira Katonda oyo ali wonna. Abuna wonna. Yes. Ndoze kyekisingako. Okusinziira ku aya za Qur'ani zino zemmenye ez'enjawulo. Okay. Yes. Owejjokolera sebo Katonda ali mu ggulu oba ali abuna wonna. Totuleetera birala. Ensonga eno nkulu era ky'oba olaba nti omuntu oli
gotuweereza ayina engeri gye yalaba ye nga ye simanyi oba naye aliko olukiiko olumulungamya okusalawo ekituufu naye ayinza okuba alaba ye nga bw'atyo nti era ayina munne wano naye bw'alaba naye ensonga eno nkulu kati Katonda gwenzikiririzaamu mmanyi nti ye muyinza w'ebintu byonna kati olwokuba ebintu byonna abiyinza waliwo oluyimba oba bannaffe ba Pentekote be baluyiiya oba basimanyi bulungi naye lutandika luba lutwala mu kusala ogamba nti abeera mu nsozi ne mu nnyanja yajjuza eggulu n'ensi era ali mu nze oye yanyimusa bwe mba nga nsaba tayinza kundekawo Yesu wange ali nange Yesu oba Katonda tokolinde kakati Katonda yagenda n'abagamba nti obanga mbabuulira ebyeggulu ne mutabikkiriza munabitegeera mutya ebyensi kati olw'okuba muyinza wa bintu byonna ate abeera wonna abuna wonna kakati toyinza kumuwaako limiti nti waffe akoma wano ali waggulu ate muggulu taliiyo kakati bw'abanga ali waggulu ne muggulu kati olusi kiba ku ntegeera ya kulungamya kwaffe n'ekigambo ekyo ddala amakulu gakyeggulu ba waggulu ffe tuyinza kukitegeera kubanga oliyo okwogera ku ggulu ng'oyogera ku bbanga ntwogera ku lubaale ne twogera ku waliwo oluganda natera kugiyita galaxy kaya amanyibwa waliwo simanyi firmament waliwo abayigiriza ebintu ebifaanana bwe bityo naye olw'okuba ekyobwa Katonda mu butonzi nti olw'okuba ayinza byonna amanyi byonna abuna wonna kati nze nzikiriza yange bwe baba banteekateeka okuva katikisimu eri yabasooka babuuza Katonda ali luddawa ekibuuzo ne kikuddamu kikukigiza nti Katonda ali mu ggulu ne mu nsi ne buli wantu wonna kati kitegeeza taliiko kkomo kati gwe bw'omuteekako ekkomo nti akoma wali eri bw'ojja mu kitabo kino kyenkwata mu kitabo kya Isaaya waliwo sula ya 6 omusajja bwe yayolesebwa oli yagaa nti mwaka kabakani we yafiira ye nalaba Katonda nga n'ekirenge kye kijjuza essinzizo kibunye mu ssinzizo wonna wonna katulaba nti Katonda bwe yajja nga tetumulaba wano kigambo bwe yajja n'afuuka omuntu abantu nga tebaga nti kati yono ddala yono Katonda ddala ono naye ng'ate yajja nga Katonda ddala n'olw'ensonga eyo Katonda ali mu ggulu naye ekyokubeera nti ali waggulu kubanga yensibuko yabiki ya byonna kati oba yasibuka mu byonna kubanga yine ku butonzi bwe tuba tubulaba nga atonda mu sura ya 11 abakuŋŋaanya b'ekitabo batulaga nti abantu baali bateesa okukola obumu n'agamba katukke tutabule abantu bano entandikwa yaabwe ey'okubeera omu bayinza okukola kye baagala kati kitegeeza aliko gye yali nakka era olaba Adamu wali mu luberebere ng'ali mu Edeni n'akola obutonzi bwonna muwandiisi w'ekitabo atulaga nti yali aliko waali naga nkuwulidde ng'ojja n'enkola ki kati yali ng'avaawa kitegeeza waavaawo oba ali mu ggulu waali ijjo kirimu mu kumanya kwe siyinza kisalako nnyo nti mu ggulu oba waggulu manyi nti kisoboka mu byonna nze bwe Katonda asobola okubeera waggulu ne mu ggulu bwe bw'ogamba omulangira Kaaya ne mulumba kati mutuyambe bw'ate oba kano kangamalirize bweffe bwe tuba tutandika okusoma essaala yonna oga nti Katonda nange nzikiriza ng'oli wano ate ng'osa nti kitaffe ali luddawa kakati ate bwe mba ntandika okusoma munyaya kitaffe ne mwana omutukuvu Katonda nzikiriza ng'oli wano nkusinza nkwagala okwalako kati gwe nzikiriza ng'oli wano nina okukiriza nti okola ki kale bano ababiri kanabo bayigirize ndyoke nzije gye muli mmwe abatugoberera ndowooza mubawulira buli omu nga bw'ayigiriza ono agamba Allah ali waggulu ali waggulu Haji Rubowa agambye Allah ali mu ggulu so nga ate yo Mukatuliki agamba Semalulu yagambye Katonda ekituufu ali mu ggulu owejjokolera Omukatuliki yagamba nti Katonda ono ali waggulu ne mu ggulu ne wonna si kyekyo
ndoza sikuwayiriza tompayiriza webale nnyo olwaleero simuwayiriza ate ye ndaba ya kale kati mwababiri mugenda tuyamba abantu nabo kwa bagenda kwa n'ebibuuzo byabwe Allah oba Katonda ali waggulu oba ali mu ggulu biki ebibeera waggulu mulangira Kaaya na biki ebibeera mu ggulu neyanziza nnyo ssebo neyanzeeke bayibuli eno bwebe evvuunula waliwo ebigambo byesigala nga byogera ekigambo kimu naye nga amakulu malala bwe bagaa nti kulobere Katonda yatonda eggulu n'ensi ogenda okwesanga nga eri aliyisa eggulu naye nga firmament oba ebbanga eriri wano ewaffe era bw'oyambuka okuva ku nsi ng'ogenda waggulu bw'otunula bw'otyo ogenda okulaba ng'olabawo ekibambya oba ekibamba ekiriko nga kya bbululu era ogamba nti eryo ki gulu naye amaaso go gaba gakomyawo kwe kulaba ki bulu oyo amaaso go gakoma ne bw'obeera oli ku nnyanja n'otunula butereevu bw'oti ogenda okulaba ng'olaba ekintu ekyo naye bannasayansi ate bwe bagenda waggulu ne bakozesa ebizungirizi ogenda okulaba nga batuusa ate awali kibulangiti ekibinga ekibikka ku nsi omukka kumpi we gukoma kibayita ozone layer ekyo naye osobola okiyita eggulu ate mwana wattu basukkawo ne babotola leeya eyo era ejjamu ebitulituli naye nga tekipambapamba neebuuka neyingira waggulu kaakati ogenda okuva wano okutuuka ku mwezi weguli kikutwalira naakabanga okutuukayo naye nga ogenda okutuukayo nga nawe bw'otunula bw'oti mu bbanga bw'oba waliraba ng'oli ku nsi kuno ne weetegereza ebbanga weriri bw'otuuka ku mwezi bw'otunula waggulu ng'olabayo ate mu bbanga ekintu ekirala ekyapiyaringa mu bbanga ekitali ky'obadde olaba wano ku nsi aga nti eyo y'ensi kw'ova naye ate ogirabirawa waggulu omuba ntegerekese kakati mu bbanga awo mulimu ebintu bingi ebyewuunyisa bwe twogera olwaleero ffe tuli mu East Africa ensi tugiyimiriddeko makiikakiika bali abali eri mu North Point eri waggulu naye batono nnyo ababeerayo nga bali mu ggulu kakati ogenda okoza bo be batunudde butereevu waggulu kyokka abatunudde waggulu eri gy'olowooza nti omusana bwandiba gubookya nnyo ate muzira gwe gukola ki gwe guliyo naye ate bwe batunula era nabo batunulawa nabana abali ku South Pole nabo bwe batunula ate batunulawo ate era bo balaba nga bali upright era batunula waggulu ne bagamba nti eryo ki ggulu kaakati bagamba nti ensi eno yeetooloola enjuba era kyekigitwalira ennaku 365 yeetooloola gwe mwaka omulamba naye bwe yeetooloola enjuba n'ensi endala nga zigenda zeetooloola nti n'enjuba erina ate kyeyeetooloola kubanga mu bbanga awo tewaliwo njuba emu ffe tulabako etya emu ensi endala waliyo enjuba endala nga nazo zirina ensi nazo waliwo ekikyetooloola ekyo kakati kino ekyetooloola ekyazisoose ensi yamumweri kyebayita solar system kalate solar system nayo yeetooloola nezi systems endala ogenda okwesanga nga zirina ekibinja mwezigwa nga nakyo kyetooloola kakati bwe kyetooloola bwe kiti kyetooloola ng'ekyo bakiyita galaxy ne galaxy zigenda zikola ki zeetooloola ne zeetooloola kati bagamba
kiki kyezeetooloola gemaanyi aga Katonda ekiroozebwa nti awo yensibuko yamanyi kubanga byonna ekibyetoolooza maanyi gravity lyeggulu kakati Katonda waffe gwe twogerako ng'ensibuko y'amaanyi gonna ageetoolooza ensi zonna gasibukaawo era mu ye bukurusiyihi kakati nobono kiyita entebe ye yes eri muki muggulu mu mwetooloolo gwe byetooloola baga byetooloola ggulu Katonda mwakola ki mwali bw'osomako mu Zabbuli 115 olunyiriri lujja kuba lwakusatu lwogera lutya naye Katonda waffe ali muggulu Katonda avaliddwa muggulu Matayo 6 olunya olw'omwenda lugamba kale bwe mubanga musaba musabe nga bwe muti nti kitaffe ali muggulu ekimugambisa nti ali waggulu kyekino ndi kati bwe tubeera wano atuli waggulu yani ye moderator waffe ali waki naye mwamo tetutudde ku level yemu kiri buyinza nti bw'oba okola ebintu byonna ali waggulu wa byonna yani ye Katonda oli gwayogerako tobitabula nedda tosooka kutabula sooka onda okutabula naye atabudde chairman tannayogerako ku Allah agambye Katonda togambe ekigambo Allah takimanyi nayogedde na Zabbuli egambye nti Katonda waffe owammwe mulina eddiini yammwe lakum dinukum mulina Allah wammwe nani ne mubaka wammwe okumanya nange mmanyi timulina Allah wammwe kimanyi nawe mulina Katonda wammwe kuba tugende kuba so kakati kitegeeza nti okubeera waggulu ti bwe mbanga nkola emirimu gyange kuba kusinza action y'okusinza yerera ni Katonda ali waggulu waki wa buli kye tukola is he having a place permanently wali batugamba wa muggulu era gye tuluubirira okugenda eri ebifo bingi bijjudde era yesu enji batukima ye batukima kuba yagamba ngenza okubateekerateekeragenze ndibatwala era ndikomawo mbatime mbatwale muggulu mwebale nnyo kakati problemu eriwo titugenda netutabiikiriza ebintu waggulu ne muggulu waggulu nejjana muggulu nejjana netutitabiikiriza waliwo abalina destiny yaabwe ekoma mu jjana omuli omwenge omuli abakyala omuli okweyagala omuli okimansulo abo bali abo beesunga bakyala kyokka abamu babagamba nti muggulu gye mugenda teri kuwasa Katonda gyali teri kuwasa naffe tetugenda kuwasa naye muyina akabakyala tugenda kubadigida bamwagala musajja ono abawuliriza kati tulina destinies zanjawulo ne Katonda w'abaali waba wanjawulo era singa obuuza oyo sheeka maki gundi ani oyo yakobyaka masheke tugende nekyamasheke n'omubuuza nti Allah ali mu jjana nam aula ajja kugamba nti nam ali muki mu jjana yes wamugamba nti ali muggulu nti la taliwa muggulu kitegeeza waliwoko enjawulo nolwekyo mu Korani yeewayiriza ono gyasomye nti ali mu ggulu ne ku nsi so Allah yeewayiriza zitabulatabula
nze bwe nasoma Kurani yaŋŋamba bweti nti nno abakyala muwase 2 basatu oba 4 awo gubeera bameka abo ate 2 basatu oddako basatu oddako 7 mutume yakikola babiri basatu batano abo kati 7 ye 7 oba tosobola wasomu naye ogenda okulaba bano bapapala abawasakamu 2 bakugambye 9 kakati abagisomamu ne bagisoma ekifunane tibatugamba 4 naye tebabagambangako 4 babagamba 9 era mutume ye yayisaamuko ne kunaala abaga nedda nze nina agenjawulo muleke kyamaanyi ayogere nolwekyo gwomaliriza ogamba nti Katonda wammwe ali mu ggulu era gyalamulira wabula ekigambo kya omnipresent amaanyi ge ne byonna byakola bibunawonna era bwe ŋŋamba nti wano manyi nti waali because asobola okutuusaayo amaanyi ge tegali limited naye singa ogamba nti kale ali wano era ali wano yes nzikiriza ali wano naye si we tugenda ojja kunnimitinga oŋŋambe nti ali wano era bwe tulimala okugira tugenda wano tugenda mu ggulu tulina destiny so omaliriza olaga nti waliwo enjawulo wakati wa Katonda waffe ati agambye olugambye nti naye Katonda waffe maama w'ebitabo mulumba muzindalo gugo ndyoke ngende eri abatuuliriza neyanzegese bu moderator ku lw'obulungi bw'abatulaba ku Dream TV ne Impact Radio BTV nkulamusizaako nnyo era weebala okubanga okyekumidde ku mukutu guno. Nze nno njagala okwebaza abateesa bannanga abasoose okusinziira ku programu yaffe eno bwengiraba wali ku lutimbe nze nga bwendaba. Nja kwebaza nnyo Kaaya nyinza obutayawukana nnyo naye nabana abateesezza naye Katonda wange ali mu ggulu. Ngenda kusomesa nga nkozesa ebyawandiikibwa bino era nga ndeeta ebyokulabirako. Mu ggwanga Uganda tulina President Yoweri Kaguta Museveni, nze gwe mmanyi, naye eggwanga lino ddene. Nze nva ku kaalo ke bayita Namunkanaga era bandaba bampulira. Buli ekiriko ekikolebwa kiri under Museveni era ekiraga nti kiri under Museveni kuliko LC1 system ya Museveni yonna ku kaalo ako etambula. Naye bw'oga nti kaakati njagala Museveni togenda Namunkanaga n'omusangawo nti woogenda olina gy'omusanga oba ntegerekeka. Era bw'oyagala President Museveni bagana genda mu State House era ne bakuga aliwo naye ng'eggwanga lyonna amaanyi ge gatuukayo. Ekyo kyensoose okunnyonnyola. Kati tugende watigenda mu State House ewa Entebbe ewa Nakasebe oba ndowooza olaba naye ng'eggwanga byonna byayagala okukola mu ggwanga bibona biri shamuru. Kaakati Bayibuli kyeva eŋŋamba bw'eti. Njagala okutandika n'olunyiriri luno luli Bikolwa bya Ttume essula egenda kubeera ya 10. Nze bwe mba ntandika okusoma ennyiriri nnyingi naye kansome ennyiriri nga 4 ntandikidde ku lwa 9. Kino kyekindaga n'ebirala nja byongerezaako kubanga nze okubeerawo kwange wano bineetegereza najja nte wano ye bwe nva wano ndagawa
obulamu obutali buno bulamu ki obuddako era ngenda wa Bayibuli n'engamba va Filipi 3:2 kubanga ffe ewaffe mu ggulu era gye tusuubira Mukama waffe okuva bw'alivaayo aliwanyisa omubiri gw'okutowanzibwa kwaffe gufaane ng'omubiri gwe ekyo ne mmanya nti wano si wange beesi yange ngenda kubeera ne Mukama waffe mu ggulu ekyo ne mmanya nti eyewaŋŋamya okufuga ensi eno oyo ngenda mwogerako kati Bayibuli n'egamba bw'eti Bikola bya Batume 10:9 awo olunaku olwokubiri bwe baali nga batambula abo nga banaatera okutuuka ku kibuga Peetero n'alinnya ku nju waggulu okusaba nga mu ssaawa ey'omukaaga n'alumwa enjala n'ayagala okulya naye bwe baali bajjula omwoyo gwe ne guwanyisibwa n'alaba eggulu nga libikkuse ekintu ne kimukkira nga kifaanana essuuka ennene nga kikwatiddwa ku birenge bina okusibwa n'essibwa wansi omwali ebisolo byonna ebirina amagulu ana n'ebyewalula ebyoku nsi n'ennyonyi ez'omu bbanga eddoboozi ne lijja gy'ali nti Peetero sala olye naye Peetero n'agamba nti nedda Mukama wange kubanga nze siryanga kintu kyonna kya muzizo eddoboozi ne lijja nate gy'ali omulundi ogwokubiri nga ligamba nti Katonda bwe yalongoosa gwe tobifuulanga bya muzizo ne kiba bwe kiti emirundi ebiri amangu ago ekintu ne kitwalibwa mu ggulu kyenjagaddeyo kye kino nti waliwo okwolesebwa okwaliwo kulina amakulu ag'omunda Katonda ge yali alaga omuntu eyali ow'amawanga ng'asosolebwa ku Muyudaaya oba kwabo abamukkiriza naye Katonda yaleeta method yaleeta ekiyo kyokulabirako nti ekintu ekyo okugatta kwa Katonda ekintu kyava mu ggulu nga kikka ku nsi era bwe kyamala kyaddayo mu ggulu nemanya nti enkola ya Katonda n'obuyinza bulina we businziira naye ng'ensi yonna yiye n'ebikolebwa kaakati ekyo bwe nkimala nendaba olunyiriri olulala nti ekiva mu ggulu Katonda ali mu ggulu nsoma olunyiriri oluli mu ekitabo kigenda kubeera kya Makko enjiri nga bwe yawandiikibwa Makko essula 16 ntunulira olunyiriri lugenda kuba lwa 19 awo Mukama waffe Yesu bwe yamala okwogera nabo n'atwalibwa mu ggulu n'atuula ku mukono ogwa ddyo ogwa Katonda tatwaliddwa mu Amerika yadde nga Amerika walungi tatwaliddwa Bungereza tatwaliddwa Makka yadde Madiina tonga nungi abantu bagenda Kuwait bagenda Dubai abakubi b'ebyo gye balaga Yesu aba wa Bible ngani n'agenda mu ggulu era Bikola bya Batume essula emu olunya olw'omunaana abwe baali beekaliriza amaaso bw'agenda mu ggulu laba abantu babiri nga bayimiridde kumpi nabo baali bambadde engoye ezitukula abasajja kiki ekibayimiriza nga mutunuulira mu ggulu oyo Yesu abaggiddwako okutwalibwa mu ggulu alikomawo bw'atyo nga bwe mulabye agenda ezenyiri zonna zitulaga naye bino wammanga bwe mpulira nga Allah ali waggulu njagala okusooka okwekengera kubanga waggulu awo waliwo obuzibu bwawo waggulu waladde omuganda tuyimbidde waggulu waladde oli omusamizi ayimba mukasa w'ennyanja n'ebirala kakati Bayibuli eyogera mu Befeso essula 6 kubanga waliwo omukulu omubba omunene omubedde ali waggulu awo nga yakwata obuyinza n'ebirabo yali yabikwata nga yawamba buli kyonna Katonda kye yali yateekateeka n'akyewaŋŋamizaamu kati Yesu wajja alwanagana naye nsoma Befeso essula ya 6 nja kusoma yewaawo n'eyokuna naye kantandike ne Befeso 6 Bayibuli egamba bw'eti olunyiriri lwa 11 olunyiriri lwogera bwe luti mwambalenga ebyokulwanyisa byonna ebya Katonda mulyoke muyinzenga okuyimirira eri enkwe za Setaani kubanga temumeggana na musaayi na mubiri wabula n'ab'amasaza n'ab'obuyinza n'abafuga ensi eno ab'omu kizikiza kino n'emyoyo egy'obubi mu bifo ebya waggulu gino emyoyo emibi giri waggulu so tegiri mu ggulu Masheke waba agamba nti omusiraamu takkirizibwa kugamba nti Allah ali mu ggulu ali waggulu waggulu wali tusangawo Bayibuli kyennyonnyodde waliwo emyoyo emibi
ejiri waggulu awo era Befeso essula 4 olunyolo lw'omusanvu 8 Bayibuli egamba nti Yesu Kristo bwe yalinnya waggulu n'anyaga okunyaga naawe abantu ebirabu Yesu mubbi ate mubbi yali waggulu ono yali omyoyo emibi gy'olaba egyali gyawamba ebintu Yesu bw'alinnya waggulu tagambye mu ggulu wabula waggulu n'amunyagako bye yali yawamba najja naawe omanyi nga Sitaani yali yawamba ebintu ebyo naawe abantu okuba abalabirizi abalala abasumba abalala ababuulizi abalala abalunda n'abalala ebyo ebirabo emyoyo giri emibi Setaani yali yagyefonza nakyo kiri mu ggulu agiri waggulu akugamba ebiri waggulu mu bbanga ng'oli Masheke bwe yagambye nti Allah ali waggulu. Allah bw'abanga tali mu ggulu ng'ali waggulu myoyo mibi era omwoyo gwe tuteekwa ogusitukiramu ekitegeeza ogasse ku kyamwami wasswa kye yayogedde yakyogeddeku bwe yatandise nti Allah yandiba yandiba sigambye nti kikyali naye bwe ndaba Bayibuli kyeyigiriza yandibeera twatandikidde Hajiruba katono nnyo twatandikidde ku Masheke ng'agamba nti Allah ali waggulu tali mu kati nga bwe muyigiriza mulumba oyagala kugamba nti ebiri waggulu egibanga gy'emyoyo emibi Bayibuli ne Masheke ate bw'agamba ate ne Masheke nga bw'agamba nti Allah bw'abanga ali waggulu ab'omu ku myoyo emibi egiri waggulu Haji obadde obuuza ki mulumba njagala amaleyo ensonga ye kuba nina wano ne mbadde mubuuza ekibuuzo kubanga ebyawandiikibwa byonna biraga nti eggulu ziri 7 ebyaki talinakuwa ne mu Bayibuli nze sirina ggulu 7 kale tukiina mu Qur'ani ne mu Bayibuli jabbe ne ono yagenze n'agamba sebo ejjana lyeggulu aya yino ngireze yagambye wali yeyogerere sikasibu yagambye njagala mutangaza nti aya Qur'ani egaana kyayogera kangisome yokka surati al-Araf ya 7 esula ya 7 olunyiri lwa 40 mazima abo abalimbisa obubonero bwaffe ne beekuluntaza kubo ne batakkiriza tegigenda kubeggulirawo emiryango gy'eggulu era tebagenda kuyingira jjana owulidde so waliwo eggulu waliwo nejjana nti oli kyeyaggulti njawulo nnyo era ejjana erimu abakyala eggulu tuyita muyite nemusooka ejjana kyekyo musooka ggulu ne mulyoka mugenda mu jjana kati bano tugenda baleka mu ggulu ate Allah ate ng'ensi neggulu yakuzingibwako kakati mbadde kale ensonga yange mbadde emaliriza bwenti Haji tukweyanziza nze nga wenda naye waliwo ebintu byetuteekeddwa okwetegereza mu byawandiikibwa onnyonnyodde noga nti mwe mugenda tuyitako mugenda kufa neggulu lyammwe bo bagenda mu jjana naye mbadde njagala otutangaazeemu n'abatulaba okute sinnamalayo kibuuzo kyo kyembadde nkubuuza afuga ensajja yaani ng'obadde oyogerako nkitegedde naye mutuwe nkitegedde kakati nkitegedde n'okukiwulira nkiwulidde ngenda kimulungula mu dakiika naye kanyanguweko ekisooka muteekwa otuyamba mu ekyo bwe mubanga mwe mutuleka mu ggulu mugende mu jjana 133 Qur'an egamba nti wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardu uiddatin lil muttaqin kale mweyunire ng'abali mu mpaka veri Allah okusonyiyibwa 133 kale mweyunire ng'abali mu mpaka okuva eri okusonyiyibwa okuva eri Allah era obugazi bwa jjana n'eri ennyumba ey'emirembe jjana obugazi bwa jjana
nga yenkanankana eggulu n'ensi nga yateekebwateekebwa batya Katonda. Now my question ensumba kyekyo jana mmwe nga mutuleka mu ggulu mugende mu jana aya egambye nti jana okugifuna yenkanankana eggulu n'ensi. Kati nze ekintawaanya kyekyo bwe mubanga mmwe gye mulaga eriridda wakuba okugifuna ogatta eggulu n'ensi. Kuba kino mama moderator nyamba toyinza kuŋŋamba nti Tuleera yajjidde mu nsuwa mbanga alabwa nti onfera jana eno gye mulaga mmwe mutuleke mu ggulu eriridda wa n'ekirala nze bwe ŋŋamba nti Allah ali waggulu njagala kumanya oli amanyi ebyobwengula 11 Suratu Hud aya ey'omusanvu egamba nti Allah bwe yakola ebintu byonna abishiye entebe ye yali ku mazzi. Amazzi gali mu ggulu amazzi gali ku nsi gali waggulu. Kaakati olwo okuddamu kyogambe nti ogambye nti afuga ensi ajja bambi kitalo nnyo kitalo ddala. Kansome n'olunyiriri olwo mu Bayibuli afuga ensi gwe baali boogerako wano yali Setaani. Yali Setaani. Yesu nga tannagenda kumusala lindako ombuuziza nkunnyonnyole lindako katono nkunnyonnyole. Yesu ayogera nga tannagenda kumusalaba. Ebigambo bino mu Yokaana woobijje wadde tokwotinze nze mbimanyi. Bw'akwotinga agamba sikyayogera nnyo nammwe nate kubanga afuga ensi enajja naye tandiiko kigambo tebalina kakwate tebali makambugu tebakwatagana. Kati ani oyo atakwatagana na Yesu ate nga abadde afuga ensi? Takwatagana na Yesu tamuliko kigambo. Takwatagana na Isa. Yani oyo nga Yesu bwayogera lyamupinga. Obutamubaako kigambo abatajja mufuna. Sikyakitegeeza tebakwatagana. Obutamubaako kigambo. Era buno olunyolo kale lindako mwami moderator oli agamba n'omusango gwakoze eki gw'atubesoma webale nnyo kusooka n'agamba mu 12:3 kaakana afuga ensi eno omusango gumusinze anaagoberwa ebweru. Kati bamugoba ne bamusalira n'okumusalira omusango oyo gw'obadde weesibyeko. Kati yaani kale mutubuulire nga bamugoba ani gwe bagoba omufuzi w'ensi gwe bagoba Nabi Muhammad Gwe bagoba Nabi Muhammad yafuga ensi anti gwe bagoba sisitani naye olunyiriri anaagobera ebweru ngati bamugobye ate temumugoba ebiseera muba mumugoba. kampulize kubatuuliriza abatuuliriza yita ku noti 787 ng'osindika message oba WhatsApp enziguddewo kati noti 787 12 5 mundeke bannange Nabi Muhammad mulekawo mule mirembe omusajja akyaliwo ebitwayiga gyabeera wano nga bayingidde omulyango gw'omusana ayabula ku mmere omukulu mumuleke kuba naye gyalaga tamanyiiyo. So gwasindika message sindika ku noti 787 12 5 ne WhatsApp ejatuuka gwakuba ku screen awo tugenda zikuteerako enamba ozirabe noti 7 noti 2 985 985 nawe wali ku Impact FM eyo gyoba okozesa noti 7 noti 2 985 985 tugenda kwa tukufuna buterevu nga tusinzira mu studio ya Dream TV ne BTV ne Impact FM. Okay. Eya noti 787 12 5 5 eyo togikubako kubanga teli n'omu ajja kukwata. Okay, nga bwe mfuna abali ku line omutesitesi tukweyanza nze nga bwe ndaba onadde abuuza nti waliwo omwami gwe bayitanga mutabani wa Mubajje nti yalagawa amaze ebbanga nga tamuwuliriza mutabani wa Mubajje kale ajja kale ono Onyanga ali Kawempe njagala kubuuza abasiraamu is there muggulu andi waggulu ndowooza bakinyonnyodde kye tukinyonnyodde ndowooza muwanguzi ali Kazo
kiruhura. Abasiraamu bagamba, they say that Allah takes holy people to Jannah. So if God is not in heaven, where is he taking people? Bwabanga Allah tali mu ggulu, kati ate abatwala wa? Gyatali abatwala wa? Mujjana. Mwali. Ati mwali. Abatwala gyatali. Allah tali mujjana. Allah atwala bantu mujjana gyatali. Ekirabo kye tugenda okusooka okufuna mujjana. Allah kujja kutulabako. Mujjana. Taliyo. Taliwa. Naye jana yaffe yabano yakudigidde yakweyagala. Okay, so Allah atwala abantu mujjana naye mwatali naye yamanyi weeri yagituteekera jana eringa biiki esinga ne ku biiki kubanga erimu byonna. Kati aliwa waggulu butambuza ddembe mujjana bonna bugenda kulya. Waliyo n'emigga gy'omwenge. Waliyo emigga gy'omwenge osena ku mugga zisa busolo kwe kusirika yesunze nedda ebyokukyegomba sooka olinde twagala kutegeera ne batamiira. So omwenge gwawo bagwo tegutamiiza olulimi nolubadde luseere obadde batamiira oyagala okutamiira otamiira mu mpambi. Allah ali mu kutwala abantu mu jjana. Allah gyatali aliwa. Allah ali waggulu. Si mu ggulu. Amazendo okkiriza. Ate ali wonna. Abagenda muggulu mujja tuyitako mugendewa. Tugende mu jjana. Eriwa. Eyenkana ensi omusanvu n'eggulu omusanvu. Kati olweriwa eriwa. Ali ku line jangu tukuulize. Wanji? Si kintu kyebo. Lwasa mayinja. Nagomba. Wanji sebo. Nkola musiza. Program ogikubiriza bulungi. Naye program ebe twatugiwuliza twegendereza nnyo. Kata ate abakulu omukulu oyo obona ogenda okusibula omukomya we statement gyakoze enkulu nnyo. Kitegeeza Allah emyoyo gino egitawaani gibeera nga gizunga buzunzi mu bbanga. Jalla jalala. Allah mwoyo oguli mu bbanga guzunga buzunzi. Lwasa mayinja. Oyo abadde avoola. Ati ali waggulu. Amasheke yagambye ali waggulu. Kati maama w'ebitabo abagambye biri waggulu. Wanji? Ndi bulungi. Ani? Sinoga Mafias. Mafias obadde otesota. Mbadde ngamba nti Katonda ali mu ggulu kyoba kinnyonnyodde. Aha, kafune ye aleeta ekyenjawulo. Mbadde ngamba Katonda ali mu ggulu yatugamba nti waggulu ekifo mu ggulu olw'ensonga nti abakkiriza bonna bonna. Twakinnyonnyodde ekyo mpa omulala njagala ayogere ekyenjawulo. Aha, producer mpa omulala. Okay, Pastor Bob Gadi ali Kiryandonga abawuliriza agamba nti kirabika Allah ne Katonda wa Bible banjawulo. Kubanga Hajiruwa ne mutabani wa Sejjange kizuuse nga balina Allah wanjawulo. Mulina Allah wanjawulo. Okusinzira ku kutematema kwenna temye Allah wanjawulo. Nange mba mutuufu n'omulala aba mutuufu. Nedda temusobola mwena kuba batuufu. Byonna byayogera. Kakati ekikulu kino kankibuuze chairman. God Katonda byanjawulo. Chairman. God Katonda byanjawulo. Ye Katonda. Ye Allah. Ye Allah. Okuva ekyo kive mu ddiiro. Mwekina otubuzaabuza. Olidde bagamba Allah God. Allah. Katonda byanjawulo nti si wogambye chairman. N'abawuliza bonna mu kibiina. God.
mulekerawo okubuzabuza abagoberezi bamwe mu nsi temubabuubisa god katonda allah katonda naye kasa mutandika okubyawula kati yawula god allah azaala katonda bwabanga god allah ye katonda ye god kakati ebyo byemuwagika nowulidde byemuwagika kyetubuuza enjawulo eryawo kyetubuuza Haji gwe wasoma ebitabo ono sejja mutani wa sejjange mumuleke tayagala kukkiriza njawulo. Is Allah God? Ali ku Lwasa Mayinja. Mujibuni. Wanji bamumpa oyo. Ilaha ya God. Alo. Balamusiza nnyo. Esebo. Ono Salongo Nyombi. Salongo Nyombi wafwe. Allah ali waggulu abaavu. Waggulu apu. Ekyokubiri. Baba balifa. Mujjana bagenda mu kimansulo n'ennyama n'omubiri gwabwe bagenda abaana baabwe nga babalaba bamansula n'abakazi najjala jalaalu okusinziira ku Zisa Busolo alaga nti Allah ali waggulu abaavu. Kati masheeke yeetaaga okunnyonnyola yadde ategeeza waggulu apu. Kati Semaluulu bw'ogamba nti nti katonda ali mu ggulu tali waggulu noga nti gwe waggulu wotegeeza we wali emyoyo waggulu apu oba waggulu abaavu waggulu nga tonnatuuka n'abaavu mu bbanga kati ye mu ndaba ye alaba nti ne masheeke Allah alabika awo waali n'abali bali awo wangi above chiko kiri permanent place anti okusinzira anti gwe yogeranga bukaya okusinzira ku sheeke ne masheeke ne bahayi waliwo bo ekifo waggulu eri kiri kati Allah waali kati gwe lwana nakyo nemba bakogambye Zisa Busolo kye yagambye Allah alina waggulu wa abaavu wali producer abampa aba baliko tubawulize wanji jako obuzibu nti ekitanjagaza kwata masimu kyekyo nti okuba essimu ate nga weewulira kati eno eko eye tutawanya n'abawuliriza bano ebe batawa kyova njagala nnyo messages kuba zo tezirimu eko eyo. Kanzisome messages. Hello moderator, webale kuweereza mbadde mbuuza Sheikh nti agambye Allah abeera mu ggulu ate bo bagenda mu jjana ate ng'eggulu n'ensi byonna byakusaanawo ekitegeeza Allah agenda kuzikirira era asigazeewo kanafuti Allah agenda kuzikirira producer ndaga Zisa Busolo naawe nze sinzekira makulu Zisa Busolo yalina amakulu Zisa Busolo Allah sira ndasobola kumuzuminga Allah agenda kuzikirira asigazeewo kenyibwe kati azikirira mu jahannama kullu man alayha fan kati tegeeragana ne Haji alese naam kullu man alayha fan mulye kigambo buli yenna ali ku nsi kuno wakuzikirira era ne byonna mulimu Allah asigaze eki Allah asigaze eki illa wajha wajhahu tamusaka
tafsiri katufune tafsiri ya obwenyini bwe katonda byonna bigenda kusiga naye wasigala obwenyini bwa katonda ye fisaatihi obwenyini bwe so si bwenyi buno bakatekaula wakenkima kati olunyiriri luno lwogera ekikinyini kyobwenyi bwe obwenyini bwe obwakatonda somera olunyiriri Yokaana 12:3 mulumu ngamba kaakano ensi eno esalirwa omusango kaakano omukulu wayo anaagoberwe kati Allah ajja kusigazaawo kenyi bannange nedda tafsiri eyo sobole ne kyetwandibadde tubuuza twatewandibadde obuuza egamba ki ani agenda okuzikiriza ensi eno Allah atuuke kusanga agenda sigazaawo kenyi kokka bwe kati mbuuza hajirwa gwe kyaganye kinyonyodde ensi yonna ekitegedde vaawo naawe sebo mu bintu byonna katonda bye yakola amanyi nti byonna ebiri ku nsi n'ebiri mu ggulu byonna ye yabikola era ebintu ebyo abantu bye basinza ne babiyita katonda ne bakola ki byonna agenda bizikiriza bamalayika bonna abazikirize abantu bonna abazikirize amajini gonna agazikirize naye yennyini yezikirize asigerewo bwenyi bwe Allah agenda kwezikiriza asigazeewo bwe alyoka agambe kati ani awuuna bonna nga abazikiriza kankiddemu ekiti katonda ulya agamba libani muluku lyawo oba agenda kuzikiriza n'entebe ye limani muluku lyawo obwakabaka bwali olwaleero katonda bwaliba ng'asigadde mu bwennyini bwe ekiyama kituuse byonna bizikiridde kul man alaiha fan wayabuka wajhu rabbika zuljalali walikram naye n'agamba limanil mulku lwaki tovunudde obwakabaka buno bwali olwaleero olunaku lwaki tovunudde wajihi kati wajhu rabbi obwennyini bwa katonda so si kenyi kano bali basalako naye katonda kajja kusigala kanyinga akenkima bwe kati eno nanga afudde ne alusinga atagambye nti agenda kufa ye agenda sigazaawo kenyike ate nga n'okwogera ayogera abuze ani afuguma ani ayogera agenda kuddira ebigere abizikirize addire emikono azikirize adde ku lubuto ebyenda n'omutalabaani atwalireko Allah banne hajirubowa otukoze ekintu bwe sikoba wano nja kubakoze kubanga ntegedde kubasinzira okumwagala agenda zikiriza buli kimu ani afuguma abenakola nembatumidde bannange mbagaliza ekisiibo ekirungi haji andi haji mbagaliza ekisiibo ekirungi bannange kabula maido katonda abeere nga akusuusa munnange tubeere nga tukyali mu masjidi kinene nekinene tubagaliza akaseera kalungi mweraba